ebiseera ebimu mpita kwetondera oluuzi sijja nenkugamba nti waliwo emirimu egy'enjawulo gyendiko oba nteekateeka safaari ngenda oluusi mba nkulimba nenkutunuulira wabeeranga minisita nga nzija mu ofiisi yo nga ntuula wansi awo ku ttaka naye muzeeyi njagala onjigiriza emirimu n'okola ebintu bingi nga ndaba nalaba ab'ebitiibwa beesirabangako mu bulamu bwange nga ndi mu ofiisi yo muli baminisita muli bajeno muli buli kika kya muntu yenna Haji wali okisinkanyeko n'ekisembayo bwe nali nyumyanyumyamu naawe kyenjagala kikugumye wangamba bwe wasinkana Gaddafi e Libya Mungu amusaasire era n'ombuulira ensonga lwaki wasinkana Gaddafi waali Haji naye njagala Haji bw'oba ojjukira obulungi kansuubirwako osanga Matiga eya Besi kubanga manyiyo twabeerayo n'ebitiibwa Gaddafi byayina n'embeera zewabeeramu mu biseera ebyo wali wasinga Gaddafi wali kati gumira ku ekyo kakati wali osuubira Gaddafi engeri gyakukwatangamu ngeri gye mwatambulangamu nettu lyakutikka mu kununula eggwanga lino olijjukira bulungi wali osuubira n'afa nga bwe yafa kati hagiguma ekyo kikola ki nze sijja kukusomera aya ya Qur'an kubanga by'omanyi ebisobola okukugumya weebiri bingi ekyo kibeere kimu ku ebyo ebisobola okukola ki okukugumya n'olwekyo ebigambo bisobola okwogerwa nga bingi naye bannange njagala bategeeza mwenna abali wano Haji Nadduli amanye ebintu teri asobola mubula ekintu kipya kuyayiseemu bwekuba kufiirwa yafiirwa bwekuba kukwata mundu yagikwata bwekuba kusula mu nsiko ng'ali emiti ebikoola by'emiti yabirya bwekuba kubonaabona yakubonaabona bwekuba kukaaba Haji okaabye kiki enyigiza okutiisatiisa kiki ekipya ekisobola okuja kikutiisatiisa Haji wekiri kati guma buli kaseera beera ng'osaba Allah tabaraka wa taala akusaasire ku ebyo by'oyiseemu akuyingiza ejjana ey'ekitiibwa kikyokka teri kipya kiki zakadde akatono bannange kembaddeko ne Haji Nadduli era gyonzi nababuuza oba wali owulira Haji nakyogera nakula sagala kuleta politics wano naye nali njagala kubuuza nti oba nakikugamba wekanga tuli babiri nina bingi byendaba Haji naye nze naawe tujja kwogera n'olwobugambo bwo bannange nja kusaba buli muntu yenna ali wano beera nga osabira Haji Nadduli mukadde waffe atuleze
bwe buba busiraamu Haji Nadduli Olukamba buulira akantu kamu ngende nina bwe nagenda naye wallahi Mungu mujulizi Haji Nadduli natambula nga minisita n'ava mu office wallahi natambuza ebigere ne Haji Nadduli n'atuuka mu maaso g'omuntu n'afukamira bw'ati n'amugamba kusaba kintu kimu njagala Voice of Africa Radio ogizeeko nga bagijjeeko wallahi billahi tallahi Haji Nadduli nimbye twafukamira nga tuli babiri agiza kukyaliyo na mu office ng'ebweru eyogera yafukamira naye agenda kuva ku maviivi omukulu ng'agamba muzeeko Voice of Africa wallahi radio y'obusiraamu Voice of Africa n'olwekyo omuntu afaanana bw'ati si mwangu wa kufuna era tujja kusigala Haji nga tukusabira biizini tubana Mumba ajja kukusaasira ate ajja kuyingiza ejjana ey'ekitiibwa biizini tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abasajja abadde bali ba Nadduli baavanga eyo ku nkumbi yaabwe bayinanga ebikopo byabwe mwadda ku bikopo bino eby'ekizungu naye nga bayinanga ebikopo byabwe nga bigendamu kumpi lita naye abamaze ekinywa atudde awo ali kwadikalize nevaayo omuvubuka ng'asibidde essaati mu kiwato bakugoba emisinde ali awo akutte Kulaani yalasa amugatiseko mukama wange nsaba kuntaasa bagenda kunzita bagenda kuta tie naye nsaba onkuleketa ompaayo tie sikuwaayo tie sijja kuwa oba onompaayo nzikiriza ngende Allah nantaasizeyo tasijja kuwaayo nga ggulawo omuvubuka ayingira mu kisenge kye awo mukadiiro mudiira awo walinga ebisenge by'abakulu kakati abaali awo ng'abagoba omuvubuka bakoze eki oga ntisebo otulabidde ku muvubuka afaanana bwati ne bwati ne bwati naatya okulimba kubanga akutte kitaabullah bwe naabagamba tisinamulabako naaba nnimbye ogwo muki nabbi yagaa nti omusiraamu takola ki bwe mbagamba nti mulabyeko naaba mmenye eki endagaano ansi yali ekintu eki kya mumugamba ki akoze eki naga nti assa omwana wano Soweto tubadde wali ku boda enebongola bbiri badde nga abazanya nabbaitugo naye amusse nga ye mwana wa waka wennyini nyina waali maama we ne taata we waali taata we bwe bagamba ate yamukwesa ate nga Katonda yagaana okwawukana naki Katonda yagaana okwawukana n'endagaano ono akwesa omutemu asse mwana we tajja kubalimba yabuza tumugamba kyekuba ne bamunyonyola nti uyu mwana waffe wano nze kenyini bwomwogera naye nze mumusaala omwana mungu akola ki n'atandika okujugumira n'atandika okufulumya byonna ebireeta okutya alhamdulillah rabbil alamin kakati wayita akabanga ng'ayita maama w'abaana maama Juma jangu owulire bino Juma bamusse walakad fatanna alladhina Juma bamusse owaffe wa emiranga negikola ki akaalo ne kasalako nga buli ajja dda namuki namulanga omutemu ali muki musabye ku nabbi kakati naga nti maama w'abaana siriimu gatambula
genda eri mayiti nsije nywere n'abantu bonna bakulugguka nga babbira omusajja akaaba awo si kwekaaga naye akaaba omwana bamusse alina ekirabo kya Katonda tajja kulimba tajja kumenya ndagaano oluvannyuma ne bagenda naga nti munanga nti ebintu obiwulidde nkusaba okkirize nze ogwange ngukoze Allah alinsasula agana munange okukkiriza sigandi naye engoye zonna zonoonese nsabye ku ntume engoye zonna sirina kyakukola engoye zonoonese usengikoze ntya musajja akutta amazzi akutta omwana mu kiyigo anaabye luno lukutuuka lunene nnyo lukutuuka lunene nnyo luno okutuusa lwe baafuna ekikanzukanzu ekimukola ki namugamba munnange kati awo tewamalanga nti munnange nazze mu kisaati mwe mubadde ssente bwe nazisibye bwenti essente zikoze eki zikunkumuse mu kaseera ako musajja akwata ssente ng'awa muki mutemu agamba naayitawa engoye bazimanyizizo tebagambye nti nzibbe ngaamukwata ku mukono ngaamuwerekera ngaamutuusa ku siteegi ani atuuka ku kigezo ekyo akati MC mukamuhanyi yampadde dakiika ezo naye mbafuukira mwenna mweteekereteekere okukola naye musabe eddwa egamba ti ya rabbi mpa ekigezo kyensobola mukama wange sebo nsiinye nnyo alhamdulillah mpa rabbi ekigezo kyenkola ki kyensobola naye nga Allah tajja kukugiramu awo naye duniya gye tulimu ya bigezo byereere ate nga mpaitakigemukisabafundikira bantu bano ate nga edduniya eno tuli ku nkomerero ya muki malaika Jibuliru yagamba nabi Muhammad abuuza Jibuliru anta sahibul wahyi bwe nanyini bubaka naye bwe ndiba nvudde mu nsi muno oliba okyajja mu nsi muno Jibuliru yaddamu nabbi sallallahu alaihi wasallam ti nja kudda mu nsi muno naye nzijemu ebintu 10 ebintu 10 bwe ndimala obijjamu nga akhera ekola ki naye singa mbadde n'ekiseera okubibabuulira tuli mu akhera edduniya twagivaamu dda tuli mu baasi etutuusa muki kubanga mu bintu 10 kanjogereko 3 ekisooka yagamba kijja kujja mu nsi muno nzijjemu omukisa tetwatambulanga butambulize tulya amatungulu twasanganga obwenvu nga babusibyawo nga ffe tulya tukutira ku miyembe naye kaakati noonya wonookyama oli omuyembe gw'omuntu ne bwanaabaho nalebo ekyokubiri naga nti nja kujja mu nsi muno nzijjemu obwenkanya mbafuzi kati bw'ogenda eri omufuzi yenna owulira nga gogo bakubye ng'eyakubye akusooseeyo osulayo. Assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam wa barakatuh. Allahu akbar, la ilaha, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Sebo mukadde wange kojja wange atukunganyiza wano Haji Abdurrahman Nadduli. Mukadde wange yali mukwano gwa muzeeyi Katikkiro yawummula Engineer JB Walusimbi. Mukulu wange yaliko director wa sharia mu ggwanga muno Sheikh Muhammad Katuramu. Secretary General Union Sheikh Kasangachi ayogedde ebigambo ebikulu mu lujja muno. Mukadde wa Religious Affairs Sheikh Kasoma atulaza obwaka kensi olwaleero iri mujajjukiza mu kidaala muno. Mutwe wange Honorable akiikirira ekitundu kino Honorable Hassan Lukalidde
kojja ssentebe wa disitulikiti Honorable Kibirango, muganda wange ssentebe wa Greater Luweero Haji Kakande, Member of Parliament Honorable Sekitoleko, Honorable Brenda akikiira abakyala b'e disitulikiti eno, ab'ebitiibwa mwenna mu luggya muno buli omu kitiibwa kye, nga sirabidde muganda wange Sheikh Nyeenya Mukizemba lamusene siramusete ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka ntendeeza Katonda atuwadde obulamu ne tutuula mu ddya lwa Haji Nadduli, okwongera okumunyweza n'okumugumya, wadde nga musajja kalibobbo naye bw'abalaba mu bungi bwe muti ayongera okumatira nti ddala mwasiima obuweereza bwe yaweereza disitulikiti n'eggwanga lyaffe lyonna awamu. Ate ne twongera okukubagiza awamu ne maama bwe muzaala omwana ono Mungu yatwala, tusaba Allah amusaasire. Sulaimaani afunye ekitali kya myaka gye naye nga akifunye olw'okubaawo kwa mukadde we, kuba mikolo mitono nnyo abantu ne batuula essaawa eziwera 3 nga basabira busabizi mufu. Abantu bajja okusabiraku ne batwa eddakiika 20 naye omukolo ogukoleddwa wano tegutera kusangika nga buli kyonna ekirungi ky'osomera omuntu nga yafa kisomeddwa. Saba Katonda amwisinga okuba ekirungi. Ne bazaana ba Sheikh abakoze enteekateeka, Sebo Sheikh Asoma muganda waffe abadde MC ow'ettwale, mwebale omulimu omulungi. So muzeeyi ebigambo bisomedde wano mu lulimi Oluwarabu, omuntu weegomba nti singa nze mbadde nfudde babinsomera, kuba tebikufunika. Abantu tebakyalina mukwano gukole ebyo nga baagala, n'obudde tebakyabulina. Naye mbeebaza obudde bwe muwaddeyo ne bwe mukoze. Saba Allah asule ekisinga okubeera ekirungi. Okufa tekumanyirikika, bwe lwe kujja kuba kupya. Naye Haji twongera okukunyweza kuba yakana wamusembeza nga akyali, nawe bwanga buli bwabeeranga ng'akubeera ku lusegere wodda wadda n'abaganja akuyigiddeko ebintu bingi ebitali byangu ate kuyingira mulala essaawa eno. Naye Allah yamuwa ekyebbeeyi n'akusooka okusinkana Katonda. Mukama waffe Nabi Muhammad yatugamba nti abamu bafuna ebyenjawulo mu bulamu bw'entaana, kuba nabo bulamu. Ye mwana afa, kitaawe n'atunulako omuntu aneeraga nti Katonda nsaasirira omwana wange. Edduwa y'omuzadde terina jjiji wakati we ne Katonda subhanahu wa ta'ala. Haji ne wajjukira nga waliwo ekisaateera kye yamukosaamu oba yamunyiiza, aga nti yali annyiiziza mu kino, mu ekyo nkiweeyo omwana wange mukole ki, musaasire, musonyiwe. Katonda ng'amusaasira ng'obulamu bw'entaana butambula. Haji Nadduli tukwebaza okubeera omusajja omuvumu omumalirivu, n'obeera omusajja omuvumu eri eddiini ey'Obusiraamu, oli muzzukulu wa Mujungute, n'obeera omuvumu eri Obuganda, n'obeera omuvumu eri eggwanga. Katikkiro yawumula bw'akubadde ku lusegere awo neyongedde okunywera nenga nti Buganda Emmengo bamanyi era basiima ettaffaali ly'otadde ku Buganda. Abaganda bangi abaali mu nsiko, naye yali Haji Nadduli yagamba omukulembeze w'Oganga nti jjukira akasaka mwe twatuula nga twogera ku nsonga za Buganda. Teziriimu muzannyo, twamala ziteesaako nti Buganda tugikowera kino na kino singa tufuna obuyinza, ne tulwana okufiirawo tufune obuyinza. Ndabanga ssebo Oweekitiibwa Katikkiro bono tussa eddoboozi eri Ssaabasajja kojjange ono nayambala ku jjinjo ly'omuwendo ng'akyali mulamu, kinaaba kya kitiibwa gye tuli nga ffe bazaala. Tujja kakasa nti Obuganda bwasiima ettaffaali yateekako Buganda. Bantu bangi bambadde amayinja ago, naye twegomba munansiko naye ayambale enkofiira ng'alyambadde, kuba ebyafaayo bya Buganda bingi byatuyigiriza, byatujjukiza, era bingi tumulabidde. Kusaba Katonda atuwe tubeere nga tubitwala. Abantu muli bangi bannabyabufuzi abazze wano, naye omukulu yagambye nti akazindalo olwaleero si kammwe, temwatudde bigambo byammwe kuyita ku nnimi zammwe, naye embeera eri mu luggya muno njatufu nnyo okusinga emimwa gyammwe.
mubeere bamativu nti obubaka bwammwe butuuse olw'okujja kwammwe ne mutula ne mukkalira n'obulimu bwe mulina eri munnammwe eri munnabyabufuzi embeera eyogera okusinga ebigambo. Ekigambo kye mbajjukiza kimu. Jakana teyawangaala myaka mingi naye mubuvumu bwe yayogeranga ebigambo by'ekisajja ekikulu ebisinga emyaka gye. Mubitwale mwebuulire nabyo mubijjukirenga mubiteeke mu nkola. Bwe binabiteeka mu nkola munaba mutafudde ettaffaali ku ggwanga lyammwe. Ebifuzi bye mwagendamu eby'omulembe guno si bye ebyedda ebyabano bahaji nadduli. Bwe mwagala babakwasa obuyinza ono amanye engeri gye babufunamu. Be basinga okubutegeera okusinga mmwe ababwagala. Kye bakutte bakimanyi bakyagala okusinga mmwe mutandikira okukyagala. Mubeere beegendereza nga mubeŋŋanga mukozese amagezi ag'ekika ekyawaggulu n'olulimi olusendasenda abantu bategere kye mwagala. Abantu bedda Abaganda bwe balabanga omuntu ng'ayogera n'akyusa endowooza z'abantu bagamba nga oyo munnabyabufuzi. Omuntu wa munnabyabufuzi si kuba bikonde si kujja mitaafu kulwanyisa mutima guteeka mu kyayagala kiyingiremu aguggyemu oli kyabadde ayina bakkaanye nga bali omuntu omu. Mulabire ku nsi ze tutunuulidde olwaleero zikirimaanyi. Amerika y'amaanyi era buli omu agitya nti nsi y'amaanyi. Naye bannabyabufuzi byabaayo bakozesa ennimi zaabwe n'ebirowoozo byabwe okukyusa omuntu omumuteeka ku kyabakola ki. Naye wano ate mukozesa amaanyi mangi okusinga obwongo. Mukyuseemu enkola mukozese obwongo n'ebirowoozo n'ennimi tuzikozese bulungi. Kuba mukadde waffe yatujjukizanga Seeka Zubairi Allah amusaasire ng'agamba nti obuvune bw'olulimi bwakabi nnyo okusinga obuvune bw'okugulu. Omuntu boda bwe mukuba ekigo abantu bamusaasira naye bweyogera ekigambo n'ekikuba ekigo baga nti musajja yakyeyogeredde katunke n'ekigambo kye. Abakusaasira babeera batono. Irimu esomeddwa wano mu lujjamu nebadde nnungi nnyo. Seeka Kasoma mukadde wange mukwano gwange naye olwaliro neddaala kwe mutadde mu butegeevu. Abategedde byasomesezza mu kidaala babadde batono nnyo naye nga kyabadde ategeeza abadde akitegeera. Mugezeeko okukozesa obwongo mukitegeere akyambazza n'akibasomesa mu ngeri etalina kwekoonyeeko naye ng'ategeera asigadde ategedde nti abadde agamba kino. Naye mugezeeko okukozesa ennimi zammwe mu ngeri ennungi ey'obutegeevu bwakozesezza. MC yatugambye nti bakoze endagaano ne Haji n'agamba nti bannaye bannabyabufuzi sinze mbaganya okwogera naye nkuuma ki? Nkuuma ndagaano. Seeka atugambye endagaano. Oyinza okuba nga olina ekintu nga kikunyiga naye nga olina okukuuma endagaano. Nogaa nti kankuuma endagaano. Obudde era bujja kuziba ntambule naye nga nkuumye endagaano. Ssebo Haji nadde tukwebaza okukuuma endagaano. Sheikh Ismaila Kinyeenya atujjukiza okufa. Bannange ffenna tujja kufa. Naye teri kibi muntu kufa ng'olinga atamanya nti oli wakufa. Omuntu amanyi nti wakufa okufa akulowoozaako. Okufa akukolerera. Omuntu omulamu yateekateeka abakungubazi be balyogera nga bazze mu lumba ekiro. Omuntu omulamu yateekateeka ebiryogero ku ntaana ye. Naye omuntu oyinza okukola ebintu ebitali bya buntu bulamu ate nga toyagala bantu babyogere naye ng'essaawa ejja kutuuka nga tolina gwogwana byogera kuba oli boogenze. Tukole ebitali weebuula mayiti zaffe n'abaana baffe nga tuvudde mu nsi nga biryogera abakungubazi n'abaana baffe amaziga banaaba bagabasangudde. Mutemwegombye omusajja munnabyabufuzi eyafudde Dr. Semwogerere. Ebbanga lyamaze mu byobufuzi lyonna naye n'abanga yaziikiddwa nga buli omu awulira amusaaliddwa olw'entambula gy'atambudde mu bulamu n'omutima omulungi. Tugezeeko okubaako bye tuyiga. Buli obudde butambula butwala eri kabuli. Mukama waffe Nabbi Muhammad yatugamba nti omuntu asanyuka mukadde waffe agenda kuweza emyaka 8
ne buli kigere kyotambula teri kidda mabega, otambula osemberera ntaanaayo. Bwe lwolya emmere tugenda okulya wano, manya nti mmiri z'omu nsi zikedde, obadde osigazza ebijjulo 10, eky'omwenda eky'ekkumi kikoze eki? Osigazza 9. Buli lwotambula, buli lwossa n'omukka gugenda kukola ki? Naye tugukozese bulungi, tuge okuva mu nsi nga tuli mu bantu abasinga okubeera abalungi. Nabbi yatuyigiriza naga nti okufa tujja kufa. Ne waliwo abantu abafa ne bafiira ddala, n'obeerawo abafa ne basigala nga balamu. Mwogomba okubeera mu bafu abanaafa ne basigala nga balamu, muleme okubeera mu bafu abanaafa ne bafiira ddala. Ate kyennaku olwo abafa nga bakyalina ku nsi ne babanga abataliiwo, ebikolwa byabwe nga teri abyegomba, ebigambo byabwe nga teri abyegomba, nawe ne batuuka n'oga nti nze sikyalina kyentya, nafa dda, naye ng'akyogera atambula. Twegomba okubeera abalamu ku nsi nga tuli balamu abeegombesa, ate twegomba okubeera abafu nga Allah bw'aliba atusse tubeere mu bafu abalibeera abalamu nga bye twakola ebirungi bisigadde bitambula. Qur'an yetugamba, Allah gamba inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah ajja tuzuukiza era yatutta, naye awandiika by'okoze mu nsi mu ebbanga lyonna ly'otambudde n'ebirigoberera oluvannyuma ng'omaze okuva mu bulamu obw'ensi, bijja kusigala bikulondoola era ng'obigabanako. Seeka Kinyeenya yasomye ebigambo bingi, naga nti mwabali ku nsi oba mwabitegedde nti bye mulina byonna byewole, si byammwe. Lwe muliva mu nsi bijja kuddira bannannyini byo. Lwe bwegala okukuŋŋaanya ebingi bikuŋŋaanye ng'olowooza. Olunaku lumu omu ku amagezi yatugamba nti omuntu akuŋŋaanya ng'akuŋŋaanya bukuŋŋaanya, yamukubira ekifaananyi naga nti alinga akawuka kabweta kakasenyanku. Ebbanga likamala akasenya obuku kabweteekako kiba kizibu okubufulumamu, kafa keesibye nga tekafulumye mu byekasombye. Tukuŋŋaanye ebitaatusibe nga tusobola okwetaayizaamu, oleme kufa nga weesibye nga tene muntu ayinza kusemberera mayitiro. Batujukiza Sekretari Jeno n'ayogera ebyafaayo bingi ku Muzeeyi Gaddafi, mu gwa Musaasire Kadhafi. Yalina amaanyi, yalina ekitiibwa, yalina ssente. Ne bwe yakyalanga wane Uganda nga nene Luweero zimansuka Basaya Kasoma ne baziryako naye ng'akomye Kampala. Yatuukanga Entebbe nga anajjanga omwezi mulamba ekisaba ne kigwako abasirikale, nga neze emmoloka oba ogina nga gituwetambuza abagenda okukola emirimu gy'omukulu ajja, naye nga bakiwamba ne kibanga Uganda talina basirikale. Nga bw'abaana agwo ayinza okugenda era ze n'ennyonyi 7 ziri mu bbanga naye ng'emu yeegenda oggwa aze zimuwerekedde. Emu n'esooka oggwa n'evaamu byonna ebinaakola, ebisowaani kw'anaaliira, emmere gy'anaalya, abafumbi eyo n'egenda n'ebigiriko. Endala mwava amala kugivaamu eziri mu bbanga ne ziddayo e Libya zimaze omutusaawa. Naye yava mu nsi n'agireka, ne byonna byalina n'abikola ki? Ssekasoma yasomye Qur'an naga nti ayagala kusoma aya ng'agirabako, nange nenkyegomba nenga nange kanfuneyo aya gye nasoma nga ngikola ki? Kasokedde Mungu atonda nsi eno teri muntu gwali awadde bufuzi bwenkana Nabbi Sulaiman. Nabbi Sulaiman yali mufuzi, yali mutabani wa Dawuda, Nabbi Dawud, naye ennyumba yabwe yali ya bufuzi, yali yawa Nabbi. Naye Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalamu yafuna buli kyonna. Olunaku lweyasikira kitaawe Nabbi Dawud bamuyimusa nga bamaze okumukwasa obuyinza abeeko kyayogera. Naye ebigambo bya Nabbi Sulaiman tebyali bingi. Allah bwe yamwogerako mu Qur'an yagamba nti wawaritha Sulaimaanu Daawuda. Sulaiman yasikira Nabbi ani? Naye bwe yayimuka okwogera ng'amaze okukwata obusika, waqaala ya ayyuha nnaasu ullimna mantiqa at-tayr wa utiina min kulli shay inna hadha lahuwa al-fadlu al-mubin. Bwe yayimuka okwogera nga kudda obuyinza yagamba nti bantu mmwe Katonda yatuyigiriza amaloboozi g'ebitonde byonna nga bwe kyogera manya kyekikoze eki kyekyogedde, teyakoma ku ekyo
mwe munoonya obunoonya mutunuya nti mbifune yatuwa buli kintu kyonna tukikola ki tukirina. Sulaimaani yalina obuyinza. Sulaimaani yalina ng'akozesa ebitonde byonna, omwali ebinyonyi, omwali amajinni, ng'alagira bulakisi ne gakola. Sulaimaani olunaku lumu yamagamaga ekookootezi nga taliraba mu lubiri lwe, n'agamba nti siraba kookootezi lyalazeewa. Singa lidda nga terina bukakafuwa gye liva, nja kulibonereza oba nja kulisala. Naye bwe ladda lyamugamba nti mukama wange gye mbadde nsanze kabaka Balqis, naye ng'ayina namulondo etalabikangako bulungi. Naye Nabi Sulaimaani bwe yawulira n'abuuza amajini n'agamba nti kabaka gwe boogedde ayinza omumundeetera. Ejjini ery'amaanyi ne mugamba nti nze nja mmuleeta nga tonaba kuyimuka wakoze eki wootudde. Guno omulembe ogwo drone zezikola ki? Zezitambula, netambula mayiro 4. Era ne limugamba nti nze nja kumuleeta nga tonnatemya, ajja kuba atuuse. Yagenda okutemya nga kabaka bamuleese n'entebe yatudde luddawa. Oye Sulaimaani. Gye muli e Baitul Maqdis, e Falastini, omuzikiti ogulya Nabi Sulaimaani yaguzimba, naye yaguzimbisa majinni. Yayimirira ku muggo gwe ne gazimba kiro na misana, nga gamutya gamuwa ekitiibwa. Naye olunaku lwe gamanya nti Sulaimaani yafa dda, omuggo enkuyege zaagulya bwe yali yeesigamye n'aneguka n'agwa eri. Ne gagamba nga tulabye, singa twali tulina okumanya okw'enjawulo ne tuba nga twamanya nti ono abadde atukozesa yafa dda, tetwandibonjebonye emyaka gino gyonna. Nga tubadde omusajja yeesigama muggo naye nga eyagwesigamye yafa dda. N'ekyo Sulaimaani enfaaye yalina abasirikale bamukuuma, amajini ng'agakola kiro na misana. Gye muli mu nsi entukuvu abantu gye bagenda e Baitul Maqdis, kifo kya bbeeyi mu nsi yonna mu Busiraamu. Okumanya kya bbeeyi, abasajja bakirwaniddemu Abaisirairi n'Abapalestine, naye nga tebaagala kufiirwa baraka zikola ki? Emyaka 7. Waliyo akatundu akaliyo akafrika ku yeekaalu ya Nabi Sulaimaani. Buli afuna obukulembeze kabeere wano aba Uganda, kabeere baawo bala omuntu agamba nti akapapula kange kano katwala okasuule mu kisenge ekyo, kaliko ebyetaago byange. Naye balonda Katikkiro wa Isirayiri, kyasooka okukola genda mu kisenge n'olaga nti Katonda wa Isirayiri n'akifuwa mpa amaanyi agafuga ensi eno nga gawa Sulaimaani. Okumanya ali waaki? Naye bw'afuwawo n'asaba ekigambo eky'amaanyi agakola ki? Lwekyo muba mulina obuyinza, muba mulina amaanyi wali owa Sulaimaani. Naye tubukokese bulungi, tusigale mu nsi nga ffenna tutambula mu mbeera esinga okubeera ennungi. Haji Nadduli, tukwebaza muzeeyi ne mutowo Katikkiro, togwamu maanyi ogaanye nti oli kalibu bba alhamdulillah. Amadaala gonna g'ovuddemu, Katonda okuba nti bw'ati bw'asazeewo obeere mu biseera bino, ayagadde ofiise obudde bumutegeera. Obudde bw'osigazza buwe Katonda oyongere okulongoosa. Ate n'abali mu buyinza abalina Haji Nadduli, mwongere okumanya omugaso gwe, kuba amagezi akyagalina n'obusobozi akyabulina obusaavinga eggwanga, oba aw'amagezi ng'agaweera waka, naye asigale ng'akyalya ku mugaati gw'eggwanga, kuba mukyali mu buyinza ate nga mwabuleeta mwenna. Kiba kyabulyaza amaanya abasajja bano abeesaddaaka ne babeera mu ttale ne baleka emmaali zaabwe ne baleeta obuyinza, ne babanga bayinza okutuula ku bifugi ng'abaali abasajja b'Amini abali ku mulembe ogwakola ki? Ogwavaako nga bali mu mulembe gwabwe. Obusiraamu ddiini ya nsonyi, tubeere n'ensonyi. Baganda bagamba ono alya n'ono alya yemmere ewooma. Mulye nabo, ensi esigale ng'etambula, basigale nga bamanyi nti mwasiima. Yalekayo abaana 4 abaafiira mu nsiko. Haji Nadduli mu nsiko agala yalekayo abaana bameka abaafiira mu ki? Ebyo tebabiŋŋamba bugambi. Ono jjajja ng'azaala maama Haruna Senkubuge bwe bagenda mu nsiko yamulekayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matendo gonna agatendebwa mu ggulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatutondera ebitonde ebibiri n'atonda okufa n'atonda n'obulamu. Ku ebyo byombi yasooka kutonda kitonde buli omu kyatayagala ekiyitibwa okufa n'alyoka azzaako ekyobulamu. Oli alabye mu ndowooza yaffe nti bulamu bwe busooka era bwe yasooka okutonda. Allah bwe yali asonda yagamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizu alghafur. Allah agamba nti nze natonda ekitonde ekiyitibwa obulamu okufa netonda n'ekitonde ekiyitibwa obulamu. Naye nga Allah alina al asbab ensonga n'agamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizu alghafur. Allah ku bitonde ebyo byombi yagamba nti ayagala alabe ani anaalongoosa emirimu gye, kwe kututondera obulamu n'okufa. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gye nkulembezza okusoma ffenna tukitegeera bulungi. Bali bannaffe abali ku ntebe bagitegeera. Buli ali wano teri atategeera kufa. Kubanga mu bidaayati Allah subhanahu wa ta'ala yali tannaba kutonda muntu Adamu. Yasooka na kubuulira ku bitonde ebyabaliwo omuli al malaika. Bamalayika n'abeera nga yababuulirako agende atonda omuntu. Bannaffe bali bamuyita Adamu, naffe tumuyita Adamu. Awo ne tusinka jaa ffenna tuli muntu omu. Kyovudde olaba bannaffe abamu batudde wano bali batudde, ffenna twava muntu omu. Awwalul bashari ye Adamu alayhi salaam. Ffe kyetulina ate kyetusanyukira ennyo ng'abasiraamu, Allah n'amuweera ddala erinnya nga lya busiraamu, Adamu. Kyabbeeyi tugende nti alhamdulillahi rabbil alamin. Nekikakasa nti Adamu huwa almuslim eyasooka. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu ntobazi be najja ng'afulumya mu Adamu abaana bangi nnyo. Twawukana mu nzikiriza naye nga ffenna tuva mu Adamu alayhi salaam. Bwe nzirayo ku aya gye nayagadde okubeera nga ntemaatema mu ddakiika ze bampadde, Allah yeeyogerako ye kennyini nga tewaliwa mukaka wadde malayika eri muli okumpi. Yagamba nti kullu nafsin dhaikatul maut, buli ekirina omwoyo kyonna kyakombesebwa kufa. Buli ekirina omwoyo kyolaba nti kirina omwoyo. Enkoko kiseera kituuka n'ogirya, ente ne zisalibwa, olaba n'omuddo gulimibwa, olinaga nti atema omuti guli tugende tuguzimbise olwo gufudde. Ebyo byonna birina omwoyo. Yagamba nti buli kirina ekirina omwoyo kyakombesebwa kufa. Naye weeyagadde ennyo wali awasemba, yagamba nti faman zuhziya ani nnaari wa udkhila aljanna fakad faaza wama lhayati dunya illa mataau lghurur. Sadaka llahu lazim. Allah agamba nti eri gye tulaga ku yaumul kiyama weetaaga mirimu gyonna kukola. Kati bwe tuzze wano tuzze kusabira ssebo oyo abeera mutabani wange ono mukulu wange, siri mwana mu maka, ono mukulu wange. Tuzze kusabira mutabani waffe mu mukwano gwammwe. Olwaleero ne woleeta ebyokulya, Haji yaleese emmere nnyingi wali tugenda kulya, naye ate ye tukyamugamba kulya, takyali byakulya. Basomye abantu wano be tusabidde wano ekitabo ne bakyusa amannya nga gaweranga 10, naye gwe toliimu siriimu, naye abo bonna baagenda ba mu nju wano. Kati ffenna abatudde wano teberezaamu nti neewuwo be basomye wano bwe bali, be basomye wano neewagundi gye bali, abo bonna Allah ebajja ku mwaliro gw'ensi, tetukyaddeyo kubalaba. Wabula eri ku yaumul kiyama buli omu ng'ali ku lulwe. Ono mutabani waffe tugenda mulaba naye ng'ali bweki taatandika ndi ku lwange. Olwo gye giri emirimu Allah gy'agamba. Allah gw'ali yayesambye omuliro n'ayingira ejjana
yagamba nti agenda kusanyuka nnyo naye nga kyekimusanyusa amaali swalihaati emirimu gye yakola nga mirungi egimuzeewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bwe yali amaliriza yagamba nti yatulaga bulamu bw'edduniya yagamba nti obulamu bweyagaza buno buli awo kiyita mu lujja. Oyinza okuga nti gundi awangadde 8 gundi ali mu egyo mitono nnyo. Waliwo abawangala emyaka 20 baali mu dduniya muno nga bawangala emyaka 20 myaka 13 okubaza mu dduniya ne babuuza nti abaaye mwe mu dduniya awangadde nnyo nti 12 alabanga amazeeyo eddakiika 2 ku dduniya bawangala 20. Naye Allah subhanahu wa ta'ala wagambira nti gwali esambye omuliro n'amuyingiza ejjana nga mirimu gye gimuyingiza. Allah gwalisaasira n'ayingira ejjana agenda kubeera mu jjana eyalimu abantu abawangala emyaka 13. bamubuuza tiwaayi waliko akyasata nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama khairul khalqillah asinga ebitonde byonna mwawangala yemeka kyanda wangala ana nga yeewunya bwewunya naye ng'olina abo abawangala emyaka 13 yeetega ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kati nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ngenda kusembayo hadithi dakiisika zange nga zigwako ate nange mmanyi zisipima ndi musomesa. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era wano nyina kyendabye ffe tweyagaliza nnyo naye ate abafudde titubaagaliza. Afudde ono tuŋambe tajja kulya mmere ffe tugenda okulya banyongera ekifi anyongera supu ye maaso awo ewajja. Abo bonna bawulira nga bafudde tebakyayagala kulya kiki baagala aswalaatu alayhi kubasabira. Emyoyo gibeera myetaavu nnyo naawe woonoofa ojja kwagala bakusabire ajjula kusabira. Era nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba kabuli ezo yagamba nti inna alkabura yali agamba basahaba bonna nga bamuteze amaaso bemuteze n'abaga nti inna alkabura mazima kabuli eyo raullah miriyadil janna kifo mu bifo by'ejjana oli walagira ejjana ati agenda mu jjana nga tumutaddeyo. Bwamala n'abagamba nti ayetera eyo kabuli kufura min furani mirani binnya by'omuliro era oli omumuteekayo awo walabira nti agenda mu muliro. Naye tugezaako ne twegayira Allah ayi Allah musaasire Allah musonyiwe. Nabbi yatuuka n'okugamba bannange kusaba nagati bayinza kwegatta 40 bantu 40 nga basiriza Allah bategera Allah tebamugattako bintu birala ne beegayirira muganda waabwe gwe basabidde bayimiridde ku jeneza ne bayimirira ku jeneza ne beegayirira 40 we basuukawo fa alhamdulillah yagamba nti Allah akkiriza okwegayirira kwabwe Allah n'amuwa bibasabye omuli ejjana kigambo tusaba. Kati nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku kabuli eyo nga bwe ngibagambye yagamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya hadisi egiwa ku sahabi ayitibwa Ukuba bun Amir radiyallahu anhu kusima kwa Allah kubeere ku ye. Yagamba nti inna sadakatan mazima saddaka tweyaniriza mukadde waffe Eastern Central Secretary eno tumwaniriza mu kifo kyaffe maka gaffe gano Sheikh Kasangati Allah mutuusiza n'abamuwerekeddeko. Nabbi waffe Muhammadi maliriza hadithi bwe ngimaliriza sigenda kuddayo kwogera birala. Naam, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna sadakatan mazima saddaaka zammwe zimuwaayo nga muziweerayo baluwa oba abafudde yagamba nti latukifawu an ahaliya harra alkubur zigenda kukakkanya nannyini kuziweerwayo oba kuziwaayo olubengeya lw'omukabuli. Ekyo nabbi yakyogera mu kabuli eyo waliyo olubengeya omuliro n'agati wa innama hiya yastavillu lmumin yauma alkiyama fi dhilli sadakati rawahu Tabrani. Yagamba nga bwekityo omuntu ono abadde asaddaaka bw'alireetebwa ku yauma alkiyama nabbi yagamba enjuba mwabamanya ebyebongula egenda kusembezebwa bikidaali mayiro olwaleero eri mu biliyoni na biliyoni za mayirozi niye egenda kusembera kuva wano ndowooza na Luweero ne bw'onoogamba emasindi awo kumpi nnyo. N'agamba nti
ate abalegenda kusembera luka olaba otulabe ngeri wano ninga obwongo bwesera buli omu ng'akaaba mukanyi amaziga gamuvaamu entuuyo naye nabbi agamba nti ku yaumul kiyama enjuba ng'esembedde allah agenda kuleeta saddaaka eno bemwaziweerayo oba gwe wawaayo allah akolemu ambuleera abeere nga mwatambulira bali wali bakaaba ate abali wano nga beeyagala nnyo